ngenda gezaako okunnyonnyola then wayinza okuba naye kyenjogerako wakirabye. Kakati waliwo omukyala yabadde mu luyombo ne mujja we, naye nga oluyombo luno omukyala ono alina abaana bana, naye ng'omwana omukulu ekinene nnyo ali mu myaka nga 6 bw'aba asukkawo ali mu 7. Kati njagala obale space naye ng'alina abaana bana era 3 baadde batudde kabalaza ng'omwamu situdde. N'ekibebi kyadde asudde kyadde kya myezi nga 8 naye ng'atudde wali omuto ali mu mwaka nga 1 n'ekitundu. Era abadde balikodinga ka vidiyo emabega sounds nga zonna zempulira bagamba ne bambiraba omwana gwazzaako. Kakati no munnange emboozi we yabadde omukyalo ono omwami alayika yamusuulawo. N'adduka n'abaako yapangisa akazigo. Akazigo ako kabadde kali wakati gye emizigo yaffe egiri wakati w'emitwalo 5 ku 7 ng'okubaako n'amasannyalaze biba bulina amasannyalaze. Kakati nga mukazigo ako omukyala ze wa mujja we amugamba lwaki tofulumya musajja oyo, mugamba aveeyo. Lwaki okweka omusajja? Omusajja mugamba aveeyo ajja alabirira abaana be. Nze omusajja saamulabyeko n'omukyala namulabye n'abaana nabalabye, ne mujja we namulabye, ne mujja yadde alina omwana omu. Ne mujja we nga byasinga okulemerako ng'omusajja gw'okanda okujja gwani yagamba okuzaala ennyo bw'otyo. Anyway, eyo ndowooza ya mujja we. Naye nga bwe ntunulira ekika ky'ennyumba omusajja mwali ne bwe yandivuddeyo kiyinza okuba talina kyamaanyi kyasobola kuwa mukyalo ono. Kakati ekyazze mu bwongo bwange omanyi tukize tugaane abasajja ennaku zino abamu bazaala buzaazi era balina n'enjogera yaabwe egamba nti buli mwana n'eriziki ye. Ate munnange babyogera lwa nsonga nabo bakuze babiraba nti ayinza okuba nga emyaka gyatuuseeko nga kitaawe yateeka mu bulamu bwe tazirabawo naye nga taata we amwagala. Naye ekintu ky'okuzaala tugenda kati kukijjayo eri mu basajja tukizze ku bakyala. Nti ekyamazima omwana asooka gw'ozadde mu musajja asobola okubeera ow'ensobi oba asobola okubeera nga wamufuna olw'ensonga ze walowooza omusajja zaali. Kubanga ayinza okuba nga yakwogerera bulungi, ayinza okuba nga yali akuyisa bulungi, ayinza okuba nga engeri gyeyali alabikamu ng'alabika ng'obuvunaanyizibwa n'obuvunaanyizibwa bufunyisiza abawala embuto. Buli nange nalabanga ow'obuvunaanyizibwa gwe n'ofuna olubuto kubanga afaananye ng'ow'obuvunaanyizibwa. Kale eyinza okuba ensonga yonna so n'ofuna olubuto n'ozaala omwana asooka. Ate munnange rero batonnalabuka ozadde akaanako olowooza oba anaatereera olowooza maybe bikyankalanye mu bukyankalanyi omwana aba yakaweza omwaka gumu myaka 2 tofuna olubuto olwokubiri. Tukkiriza nti ensobi zandikomye ku baana 2 kubanga ekyo kigendamu ekyasaaga njagala mwana wange kumuzaako saagala mwana kuzaala musajja omwana nga ayinza obbonaabona n'obusongasonga obutambulira awo. Naye omwana kasita asukka ow'okusatu n'ow'okuna nga tetunanya taata kabakuzaalamu tugenda kusimba nnyo olunwe gwe mu maama nti nno wazaalira omwana eyasooka n'ozaala omwana owokubiri wagenda okuzaala ow'okusatu ddala ng'omusajja oli gwe twali bakukunula mu kayumba ak'emitwalo 7 olaba asobola okulabirira abaana abo. Kubanga ekyo nakyo kikulu nnyo. Abakazi mulekerawo okulowooza nti nno abasajja bamagician nti egyagenda mu kibuga ajja kunaye bwagenda mu kibuga abasajja bayiya munnange ava wano munnange n'agenda mu kibuga ogenda kulaba ng'akomyewo n'amatooke. Obulamu buyina okusukka waawo. Omukazi oyina okumanya nti omusajja gwenzaalamu omwana ajja sobola balabirira kubanga akolera wano. Time etuuke kati kiveeyo musayima akolera ku telefayina kidde omusajja gwenzaalamu abaana bano be nasooka okuzaalamu abategekedde. Waliwo argument kati omukazi azadde abaana 2 z'olina okubeeramu. Omusajja ng'omusajja wakamuzaalamu abaana 2 wandibadde toli ku level ya kayanya musajja ogenda okole wandibadde oli ku level ya ettaka lyegundi waki toliteeka mu mannya g'abaana bange ate siba kusanga ng'okayanaku ebiba bikwatwako. Naye abakyala mugenda kumaliriza nga mmwe obulamu bwammwe bwe mukendeezezza mwe mugenda okusinga okubonaabona ennyo ng'omusajja abasajja tebalina nsonyi. Olaba omusajja afunisa mukazi lubuto omukazi n'azaala abaana 4 omusajja n'adduka n'aleka omukazi naye nga weebuza oddukira ki siggwa bamuzaalamu noddamu n'omusanga after some time nagamba munnanga nti nze byansobera n'entuuka nga sina kyakola naye nga bakanzuluka abantu banaayamba. Mikolo mingi gye tubaddeko taata najja ku graduation ng'omwana bamutikkidde nga tamuteekangamu wadde n'ekikumi naye taata ne bamuwa entebe ye ey'obwataata. Kaakati kiddayo wa abakyala tetuganye
abaana mukisa, abaana kitiibwa, malayika okuva eri Katonda, naye nga tonnazaala baana lukunkumuli lw'abaana, sooka omanye ku nsi gw'obaleeta naye alina obusobozi obubaleeta obubalabirira. Waliwo abasajja bo nga bali ku bikwate by'abajjajjaabwe, nze jjajja taata teyampeera naye tetuliwo tetuli balamu. Mu mulembe guno omwana atasomye bw'atakusuza ng'otudde nga muto ajja kukusuza ng'otudde ng'okuze. Keeka amakonako olwaleero. Wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama